ekkanisa eri Makerere, erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mwene ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. Nebazimbe kanisa na mukaga mwebiri nze nenjija negisanga musanvu mwebiri akamala emyaka 10 nange nali mfuuka mu kiseera ekyo netubulira ekiri weewaawo kati mu kiseera kino mu BPP Mukama Katonda yatuwa ettaka emabegeri ebizimbe kanisa empya era twasenguka kati tusabira eringa bwe tukizimba tumujja giraba tujja balagayo kati eno twagireka wano ng'ekijjukizo era mu ngero tusabira eri tumalirize. Ekigambo kyaffe kyaliwo wano ekigambo ekyo nga kiriko gospel mission kuziika full gospel naye nga kuliko gospel mission Uganda. Kati gospel mission Uganda olwokuba yavaawo nga tukozesa full gospel church ez'Uganda tulajjawo akantu ako naye nga wali kulinga ekigambo naye kati engeri gyokikuta ebyafaayo lwaki ekigambo kikuzza nsumanja kukizaawo byafaayo ddala ddala ojja kulaba engeri gyokikolamu okutegeeza byafaayo ddala ddala yesu twanjulire era kati mu kiseera kino mu emyaka ebiri emabega nali musanyufu nnyo omu ku batabani bange ab'omwoyo benkuzizza benderedde mu mwoyo n'agenda mu Bible school Makerere n'asoma omusumba Kyeswa ne musumba Nyanabwe ne bamukolamu omulimu mulungi omu ne munne ayitibwa William Muyanja ono ISAAC Mwesigwa ne mukwasa kanisa naye Buziika kati nange ndi wano nga ye musumba wange Reverend ISAAC WAGABA Pastor ISAAC bawubire sanyuse nnyo okubalaba mmwe n'abatuuliriza abatulaba waliwo abawuliriza waliwo atalaba naye nga ali ku TV nze musumba Mwesigwa ISAAC era nga nasanyuka nnyo bwe nalabira nga ndi mwesigwa n'ebitibwa mu kuweereza buli bwa Full Gospel Church mu Uganda nga wano wensibuka mu Buziika Full Gospel Church ono ye musumba wange muzeeyi Wagaba ISAAC era omulimu gwakoze wano eno evangelism yennyini bannange gy'okwatako n'oteekamu ekitundu ono ye mukyalo wange Florence Nasozi Mukasa tuli mu puroguramu eyitibwa by'obadde tumanyi mu gugudde okuva mu myaka gy'enkaaga era eno ekkanisa bwe bujulizi obukulu eno yezaala ey'embikko kiwe kirikese ndi n'omuyimbisa Asafu omukulu owe Makerere Full Gospel Church naye agambye sijja kulutumira omwana kangende ndabe ku byafaayo bino tubirekodinge tubeere nabyo osanga tuyinza n'okubiteeka mu nnyimba era saba ono mwekwateko nnyo omukulu ono yatuleese ne maapu yaffe ne musumba ne w'Oluganda Kayanja Robert mwesigwa nnyo byonna mu byafaayo by'ekkanisa abali emabega wa kamera mukulu Robert Mayanja ate producer wa programu eno ye mukulu Enoka Bamulange mwebale tujagenda mu maaso era kyo katono nnyo tuba ku kanisa eno wano Mukama wanveredde emikisa emingi ennyo najja wano nga sinaba kuwasa 7 nga ndi muvubuka nga nakava mu ssomero 7 nembeera wano nga ndi wansi w'omusumba wange Reverend Ignatius Bulega kati omugenzi yali omulabi eyagenda muggulu abagenzi bagenda mugenda mu 7 Mukama Katonda nampa munnange ne tugattibwa yali oyo munnooyo mukyala wange mujja kumulaba 7 then 7 nembeera musumba wano ntandika amakanisa mangi kagawera era okuva mu kanisa eno Mukono district tutansimu amakanisa kati agasukka mu 7 kakati okuva wano okutuuka e Galilaya ebbale okuva wano okutuuka e Kayunga
Galilaya Bali Kitwe okuva wano okugenda emukono mu tawuni okuva wano okugenda ebuyikwe ne Ssenyi ne Nansagazi ku nnyanja ye kanisa eno mwe muvudde ebyo byonna era bassebo ne banyabo abandaba wano abasajja ba Amiini mu 976 Amiini 708 706 we bansanga wano ne bankwata producer wafa tulage ku kifaananyi kya Idi Amiini ng'asonga mono olunwe genda maaso omusajja omujazi oyo ng'amaze okukwata obuyinza mu 7 bakukwata ne bakusiba yesebo era gano ge gamu ku masasi ge bankuba naye luno olugendo luwanvu lwesobola kubabulira ku ssaawa eno ojja totubuulira naye njagala okubategeeza nti z'omu ku bantu abaasibwa abakubibwa ababonyaabonyezebwa era we bankwatira buwa ne bansiba emiguwa ku kapeera akali awo akapeera kali mukalaba akapeera ako ennyumba yange yaliwo enkadde ne bagyokya bagyokya otwala kapeera ennyumba nakagizimba nga nkomyeyo okuva e Nairobi eno nagizimba 80s okay eno kati mwobeera naye amaka amakadde omwali kayiwa kayiwa yabasimbako nga yazumba na wano akayimba akatono nnyo kayiwa yali mukanisa y'obuziika wano yeyomusiba wange basolanga mukayimba ne posi eno lwakatale nze bwe nasikira wasikira posi eno n'abasumba bannange bataano bakuba olukisana bagamba tubakutte muli bayekera banyerere Julius ate nali mweru nnyo kati nga nfaanana ngaali abatanzania kakati mu ngeri gye ssaamanya balina n'amawulire aga Taifa Uganda empya nga galiko ekigambo n'akafaananyi kange nti Isaac Wagaba wanted n'abasumba abalala aba erimu aba Deliverance n'aba 7CD kubanga ffenna mu kiseera ekyo baali batunoonyeza wamu so bankwata nze omusumba yali ayagalwa ne banzijjamu ne bankwata ne bantwala e Lugazi twali bangi ku truck paka Nairobi Mashon e Kampala nakasero kati wamanyiddwa nga State House ne batubonyabonya nnyo era mu kiseera ekyo bwe battira Ben Kiwanuka ekiseera kye battiramu Jonah Nelumu ekiseera kye battiramu yali omukulu w'eddwaliro ly'e Mulago ekiseera kye battiramu yali omukulu wa Bank of Uganda ani ono mubiru oba yali mubiru bakagwa hotel yali mubiru yali mubiru abo bonna bali Baganda Ben Kiwanuka bali Baganda ne oyo omukulu w'eddwaliro bonna bali basajja Baganda naye babattanga ffe tulaba era Amiini yabakubanga amasisi mu kamwa nga ffe tulaba ngulaba nze nga ndaba era Jonah Nelumu ne Ben Kiwanuka bamutundu babatunda ku mulwaliro wa kusatu ate yatugaa nti batoberwa accident anti yakoze nga yayita Maria Mungu n'omulala besamanya mannya n'abateeka Land Rover yali njeru n'abagamba mugende bakozinga accident embalala ne bakozinga accident n'abamoni ne babatwala Musumba Isaac yes sir tulaba omulimu gwengedde tulaba baasi wa kamera tulageko ku baasi ebizimbe bize bitya tambule ngo otulaga kutandika olugendo lwaffe olwokutulaga Abaganda bagamba nti akugoba yakulaga ekkubo Abaganda bagamba nti akugoba yakulaga ekkubo mu kuyiganyizibwa kwa Idi Amiini yatuyiganyizibwa saamanya nti Katonda nteekateeka ye omulimu gwa Mukama ekanisa y'abalokole eyongere kukula bukuzi n'abadde tamanyiddwa omulokole amanyibwe era nendaba nti Pawulo yali mutuufu bwe yagaa nti ekijanjalo ky'osiga tekimala kuvunda wansi ekiryoka kimera mu maanyi kati gye twakomye okubonaabona bassebo ne bannyabo ate ekkanisa ya Mukama waffe Yesu Kristo yakomye okututumuka ekigambo kino Kanani kiva mu kinnya bwe bamala okukuba amasasi gano ne banziika ekampiringisa batutwala ne batudampinga mu kiroole mu mirambo ginnange bonna baafa naye nze navaamu nze navaamu naye bwe nali era saafuukako mulambo naye bwe bantusuula muli ne bannanga emirambo ginnange ne balowooza nti fenna tufu ne batambula nawulira eddoboozi eriva eri Katonda ne ligamba nti Isaac nzize wansi okuwonya n'okulokola kubanga mu maaso ogenda kubeera taata waabo abatalina taata mwasirizi era omu ku bibala ebusumba kati Isaac Wagaba ono omusumba ono namufuna nga wa myaka 6 ne bamuleeta wano
ne mwola n'abanne bangi nnyo baganda be kati abasinga badokita bannansi bachurch ministers bapastors abalala bagenda mu ssabweru abalala bakola mu bitongole bya Uganda MT whatever n'abalala musumba bakola wa businessmen abalala basomesa kakati ebyo byonna byava mu ssasino libankuba ssasino n'okubeera mu kinnya Katonda nanzijamu nankolera ebyamagero bingi kati vision nenfuna vision y'okutandika amaka g'abaana n'amakanisa orphanage home ngenda okubalaga kakati oli mu program byobadde tomanyi mu gugudde since 1960s byebino kati gatandikira wa ate ono tulabayo welcome to Canaan Children's Home kakati muno muli practice ebintu by'abaana bye baluka nga byomulaba wano okufaananyi wano balaga nti baluka ebintu by'emikono biri mu dduuka muno kati wetufuna abagenyi babigula ne batuwakira nebitwala ne batundamu ne batuwa obusente era olaba ekigambo ekyo support Canaan ministry buying Canaan crafts yes dormitory yasooka empanvu gyemulaba mwaka kitubulye ku mwaka dormitory eno yazimbwa 1998 esebo kuno bwemukubwana lwakubugala bwemulaba bukyali ku ssomero jangu totuula tofukamira toniyo buno bwe bumu ku bwana obulabirirwa ati akyali mutulo kale mutunulire eno mu kamera bano be bamu ku baana abalabirirwa ekitongole kya Canaan Children's Home wansi w'ekkanisa ya Buziika Full Gospel Church obuweereza buno buli Africa mala kusetinga kamera mkuluka Wagaba koba kene koma wewe kene soko demo tulage wali awoya ubo tulagira awo ebisawo zemulaba abatulaba muli eyo mmere ya bisolo tulunda wanente embisi embuzi enkoko era banyingi okusinga kaawo tunatera okwongerako endala kubanga zirya nnyo ate nyingi ekizimbe kino kimulaba mubiri sisitowa ya mmere kyapo y'abaana buli lwakulo tubeera ne evening glory tebasobola kwebaka nga tebasabye kati olwokuba famire eri emu bakuŋŋaanano ne basaba ate mwebalira n'emmere era engeri gye bamuzimbamu olaba nti atuula ate nga kakola n'emmere atuula kululwasitula okulumaalirako emmere gamba twakukola nga akatuula kate ne bateekako esiwani naali emmere okay eyo savinga balensi eno yabawala wansi ne waggulu ona abawala obuyana bunyuma ndozowumba buddemu naye bwali busana kamera Mayanje akuyita wano okay kwata ku musolongo nga bunyirira ubulisa amata ati mama wazazita bano be bakulu bano Nalo, how are you? Oli bulungi? Nyana zemulabye eri
bano be bamaama abazizaala saba omusumba Frank jangu wano obire ku bantu bakwebaza omulimu gw'okola guno omulungi. Omukulu ono omusumba agaye nti ennyana zo zinyirira nnyo ne mugamba eriyo omukulu azirabirira jangu eno mu kifaananyi bakulabe. Nalongo wa busungu. Baba. Kugamba okuva ku kanisa bajja bwe bonge ettaka. Lwaki kale ettaka zinaligula olaba eri akiwale nerabidde nerabidde mujja kufayo dakika 2 tubalinyise wali kakalina mulabe faamu mulabe ne nasale school. Lero atwalidde ku nkoko nga bazinono bazimalawo kati nekireetamu obwanyama zali bitano zonna zezo bannanga amalala agali kakati ebibuuzo kubanga eno projekiti yo kati buuza ebibuuzo sisobola kubuuzaawo. Zino ze zitandika enkoko. Nga zinyirira. Nziraba. Oziriisa ki? Biri byolabye. Bye zirya. Nanti bya bitabule taata. Mulimu ebibumba, mulimu mukene, emmere gyolaba. Ebibumba? Ebibumba by'ente. Ebikalu. Okay. Mulimu mukene, ebyennyanja. Mulimu otusenyu tutono, mulimu nabo bateekamu soga tusenyu sand lake tuba suspension n'ebirala sibimanya kati musumba tugende mbalageko wali zino zezimu nezo. Lwaki oteekamu emiti gino kuzeewuubira? Mwezewuubira musemba zireme zidyoke zibiike. Exercise nga nayo bwe weetaaga exercise. Kati gyekomya ekyo bwe kitegeerera mukisoma mutya? Abasawo bajja wano tubasasula ssente. Okay. Olaba akabaati kali eri. Akabaati eyo faamu yange gyekoma. Akabaati kali akayero. Buli bubiri. Kati kana akalala kambizi akakali munda. Kambizi olona kana awalala kako nako kabalaalo naye kali akasamba yeri kati faamu weekoma nekkirira emmanga mpaka ku masomero eri gye muyise luguudo kukola zino eka 25 kati eno nasale school eno ekanisa gye tuzimba eno ekanisa tolaba amabaati ago wansi kati twateekamu tugira tusaba naye ng'ono omukulu ajja kubatwala abalage bulungi. Tandikira bwoti muzee. Okuva ku gate eri ettaka ly'ekkanisa ne project we litandikira. Kati genda bwotyo n'okuyita mu miti egyo ne bwatyo timuzee Sande olaba omuti guli omunene guli soba bakuyita bazangala obambule mugole babajjamu amagala engala byo babita oli guba omukadde nnyo ddala wakamala emyaka nga 10 ogwo kati awo faamu guli mu faamu yaffe. Guli mu faamu yaffe. Mu faamu mulimu ki? Mu faamu mulimu emiti gya kalitunsi n'ente. Kati zino ente zolaba zo zimaama. Zino ziri faamu obwo obuyimba bwolaba n'ebyo emiti kati eri eriyo kalitunsi mungi. Kati muzee okuyimirizawo omwana tuba tutyaga sente bwe tuba n'amagezi Katonda gakuwadde okusobola ate kati ebyobuzungu kati bafuka bayaayi kujja ng'ojjeko Brown yekka naye buno obulenzirenzi bwolaba mu Kampala bwonna buli ayi nabo bunoonya ate ku bbanzi kati ate nze musinga no wano era oli bwatakubba oli balowooza ndi mugezi mu 10 obamu na 3 abali kusayidiro bababba amagi babba enkoko byonna buli lwa Mande tetuyira ngeri gye tuyinza kukumamu Kanani eno nga tetusaba kale twalutongoza okuva ku ssaawa 9 staff ya Kanani yonna ekuŋŋaana wamu ne tusabira wamu
ne tunoonyeza mukama ne tuyiga ne bayibuli. Okay. Era kati abasomesa bali mu kujja kati abo abatono ennyo be basitaafu abakola wano batono nnyo. Okay. Naye nga n'abalala bajja ku ssaawa 10 wajja kuba wajja kubanga wajja. Yes sir. Olubeera mu butereevu. Nze nsinga okusomesa kubanga nze nanyini vision. Bwe nanyini vision. Buli muweereza aweerezawo nalina okumanya vision n'abikwata. N'abikwata njoka tukolera wamu. Wakaba tulage ku kanisa eyo. Chapo y'abaana. Chapo y'abaana eyo. Eyasooka wano 1998. Yes. Yazimbwa 1998 ekigendo kyayo abaana mwe basabira ne basitaafu. Ebizimbe bino ebibiri kiri ekiriko mu Kajanki na kino amakulu. Ekisooka wano twali yekana mu health center. Okay. Yekana mu health center. Kati tetusobola kukuuma bantu bano bonna abaana nga tulina we twajjanjabira. Sente zaalinga nnyingi nnyo okubatwala mu ddwaliro. Abasawo mubajjawa. This is Canaan Health Center. Ekyazimbyawo ekuba kiyo nga tekinyimira ekyazimbyawo eddwaliro lino ekujjanjabiramu abaana bokka n'okuyambako ne community. Tusobola kugenda mu maaso wali kati njalo twanjulira abakyala bano sebo ne banya abatulaba. Omukyala ono ye mukyala Sala Segane, mukyala mukuubo omwami w'ejjojo Segane, era bakadde b'ekkanisa eya wano n'ey'Ejjinja. Yes. Omwami we omukyala ono yaweereza mu kkanisa eno eya Buziika Gospel Church bali wamu n'omusumba ISAAC Mwesiga. Era oyo amudiridde mukyala Joyce Vanungi era ye mukulu akulira worship team. Okay. Era nga balina ono abayise wano batwegatteko okutereeza Katonda mu nnyimba zaffe enkadde tujja kufunayo ka time era tulina okayingiramu kaakati ngala okulaba ekizimbe bangi amakulu g'ekizimbe kino era kino kiyitibwa Kana Health Center, eddwaliro lya Kana erijjanjaba ab'omunda n'ab'ebweru community yonna. kati ne bw'osembera. Okay. Eri administration block. Omuli amaofiisi. Okay. N'ekisenge ekiteesezebwako. Bannange ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mweno ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe.
bannange ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri erimu abazungu aba buli kika gattako abayindi aba buli ngeri ze naliŋŋaanya okuva gye nsoma naye mwene ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika Yesu akuyita agendayo olabe Shiloh Gugudde TV ekuzika wa erinnya lya Mukama lyebaza namwe bali kuza kukikyali amina simu okosa omulimu ekuzika omuyimusiza olambuza wanamali era tusuubira nti byogenda okutubuulira ebyo byennyini ebikwata ne puroguramu eno byobadde tumanyi mu Gugudde since 1960 byobadde tumanyi mu Gugudde okuva emyaka gy'enkaaga tujja mu myaka gy'ensanvu owamanyira Gugudde ojja okubakira abantu tubatwale mu lugendo olwo sebo amannye gaffe amajje yadde nkwanjuddenga omusumba ISAAC Wagaba naye ate oyinza okubaayo n'amannya bazadde bo abalungi ennyo be baakuwa era gewanyumiriza gabuulire mikwano gyo abakwegese amaaso sebo omusumba Sande Yusufu Mukasa jalokutwala omukisa guno okwebaza ennyo awamu ne ttiimu yo ne mukyala we omwagalwa okwerekereza ne mujja mu lugendo luno oluwanvu okuva Kampala okugenda emuziika ejjinja mwebale nnyo mwebaddala nze nali simanyi nti ekkanisa yaffe eya Full Gospel Churches of Uganda Epidemic Gospel Churches of Uganda erikula okutuuka ku ddaala n'ebyokufuna ttiimu ekyo njagala ssebo nzikirize kwate mubwala on behalf linnya lya Makerere Full Gospel Church n'omusimba waffe Fred Wanta era nze bwondaba oba olabye Makerere Full Gospel Church oba olabye Makerere Full Gospel Church oba olabye weewaawo kyavude nange mbebaza nga Makerere Full Gospel Church era ssebo tusse okwebaza okwo njabe busika babazisa kati ssebo okuddamu by'oŋŋambye amannya gange kitibwa ISAAC Wagaba omusumba w'ekkanisa n'eyabuziika naye ate era maaso eyo nayinza okomekereza nga ndi bishopu wa Mukono region Mukono region naye wenjogera ku ssaawa eno nakwasa mutabani wange ayitibwa Moses Mukuuma kati ye bishopu nensigala nga mukuuma n'okumulabirira n'okumuwa amagezi amina ebyo natujja genda kakati amanya gange geego ISAAC Wagaba nzaalibwa Masaka kitundu Bambula yali Bambula Kalungu kati district ekyalo bakiyita Buseke oba Nakutondwa tuliraanye n'omusumba Joseph Serwaka bakadde bange bonna bagenzi Mwami Samweli Mugwanya yeebase ne maama wange Mariamu Nalwowa naye yeebase maama wange taata wange yafa mu 84 maama wange yafa mu 96 mu bitonotono twagala okuwa ekifaananyi kya Muzeeyi Mugwanya yalinga ki yakolanga ki yali mulimi yalimanga ki yali mulimi wa mwanyi n'ensuku gwatunanga amatooke Masaka ne mu Kampala kalolesijja ate yali mulimi wa mwanyi nga olwasooka okugulawo Kalungu Masaka Growers Corporation taata wange ate n'engeri endala yali mwani yalirako ow'omuluka ogwekaaliro sub-parish ate yali muntu mukadde wa kkanisa Church of Uganda mwe yaleererwa mu Nazareth n'afa era nga mwami era nafa mukadde wa kkanisa Anglican kkanisa yali tubanga Kalongo Church of Uganda omukadde omukazi Nalwowa naye yali mukyala mulimi baalimiranga wamu ensiku zaabwe ne mwanyi zaabwe batulera ne batuweerera ne tukula bakuzadde lunaku ki bakuzadde mwaka ki banzaala nga nakusomeza 22 omwezi wa 10 omwaka gwata oli wa Novemba nange ndi wa Novemba 3/9/53 muteesa luva muwaŋŋangusa mwaka gumu gwokka ndoosa nze kusinga obukulu
ekijja kitendo yate enganza envi zigize mawe kyetezewa naye kyemanyi kiri kino osoma ffenna bible school yise okumukasa Memorial Bible College omwo mutwanyumirirwa era kati wano wetuli tuli baluganda ddala kakati bazadde bo mukulu mugwanya nenalubowa bakulese mu nsi bakutadde mu ssomero tuwulira obulamu bw'essomero biki byewayagalanga mu ssomero biki bwewasomanga mu ssomero biki ebitakusanyusanga mu ssomero biki ebyakusanyusanga mu ssomero webale nnyo kuseko okukula kwange kwonna nga nsoma nenyumirizanga nnyo mu kusoma bwingi era n'okutuusa kati nze okusoma bayibuli oba mu luganda oba mu kizungu kusomera ddala bulungi weegansa nnyo 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 era nze okuva mu P1 tuka mu P7 nze nga nze nsinga mu handwriting n'okusoma bwingi era ffe twafuna omukisa abasomesa ne batusomesanga okusoma bwino mu Uganda abatalinga abaleero twakula tumanya okusoma oluganda era ne oluganda nalukolanga bulungi nayagalanga nnyo oluganda lesson y'oluganda handwriting n'okusoma era nali muyimbi najagala nnyo okuyimba era bassebo ne bannyabo z'omu ku bantu abayimbira Ssaabasajja Kabaka Muteesa ngazze okutukyalira e Kalungu 64 nali mu P4 kuba natandika okusoma P1 mwaka gwa 6 kati mu P4 e Kalungu nze omu ku bakwaya yayonebwa mu kwaya okuyimbira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ate taata wange yali mwami baali abateesiteesi nekinyanguyira nnyo era essomero lyaffe Kalungu Church of Uganda Kalongo Church of Uganda lyafuna ekikopo olw'okunyumba obulungi era nze nasobola okufuna omukisa ssebo Ssaabasajja n'agalagira Katikkiro Mayanja Nkangi ndetino akaana ako ne bandeeta mu maaso ge n'ankwata mu ngalo era n'alagira Mayanja Nkangi mampe ekirabo era ne bampa ekirabo kisijja kubabula tubuulire ku kirabo ekirabo kubanga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kati aliwo Ronald Muwenda ali ku Shiloh TV Gugudde TV ajolesa amaaso ayi Ssaabasajja wuuna akunnyonnyola twali abaana bataano abamusanyusa mu kuyimba n'atulagira omwaka ogujja nga yagenda okusasula school fees okuyitira Katikkiro era Katikkiro waffe yatuma abasajjayo ne baleeta school fees ne bazitusasulira omwaka mulamba ng'ekirabo kya Ssaabasajja Kabaka wa yimirirako liyimba kiri wayimbira Ssaabasajja Ssekabaka za Edward Muteesa ekyo kyebatakuwa si kirungi kunaayisa obwo bwe bukumpanya bwe bubbigeregere ensi yeeyongedde okulumira lwa bintu ebinaayisa obunaayisa mulabire ku Adamu ne Eva ne mukazi we balekayo kye bakola ne bagenda okunaayisa singa baleka ne batalya singa naffe tulinga bamalayika ekyo kyebatakuwa si kirungi kunaayisa obwo bwe bukumpanya bwe bubbigeregere ensi yeeyongedde okulumira lwa bintu ebinaayisa obunaayisa ate basebo ne bannyabo abatuwuliriza bwe twayimbira oluyimba olwo mu 69 ensi yali tennaba kulumiranga kati lulimu obunnabbi boogere oluyimba boolekeza amaaso abasomesa bamuyitanga Kezirondi Samuel yali musajja mukooki yatuyigiriza oluyimba olwo naye ng'amazima amatuufu ffe twali baana batonzi nali ndi mu kyakuna nga lwe tuyigiriza oluyimba olwo ne tulimba bulungi amaloboozi aluto tena soprano bass naye nga tetumanyi makulugaalo nga tunaba kulaba ku mirambo gyenjeera kati tunaba kulaba omufuguma ng'akwata omupoliisi ali mu yunifoomu obulago tunaba kulaba muntu yesimba muntu omukulu okumufuma n'okumukuba n'okumutta lwe tunaba kulaba mukyala ngatta mukazi we lwe tunaba kulaba mukyala ngatta omwami we lwe tunaba kulaba mufubuka ngatta taata ow'ekibanja naye twabiyimba nti ensi yongedde okulumira nga tunaba kulumira nnyo 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 naye nze nga bwe namala okulokoka ne neebaza Mukama eyatuyingisa oluyimba olwo kuba kati bye nayimba byonna mbiraba ng'ensi eyongedde okulumira si Uganda yokka naye ensi yonna kubanga ffe sitwayimba Uganda yokka twayimba nsi yonna okubabbirako akatono mu Makerere Full Gospel Church tulina kwaya eyitibwa worship team oba bagita batya ennaku zino worship team choirs naye nga mu kwaya eya Makerere Full Gospel Church mulimu omuwala ayitibwa Lowens oba Lowinsa Loyi Wagaba ono ye taata w'omuwala oyo era eddoboozi eryo limulabye endowooza lirina we liva
Tulitegedde. Ate bajja kulaba ne maama wa muzaala. Oluvannyuma tujja kujja otubulire ku maama n'abaana. Ne Roy agira omu naye njagadde kubabbirako katono. Kakati emizannyo ki emirala gye wakolanga mu ssomero bakutte mu ssomero biki bye wayagalanga biki bye otayagalangayo? Bwe nali nkula hobby zange zinayagalanga ezansanyusanga ennyo nkwali kudduka. Sanyumira nnyo omupiira. Naye nze nadduka ne ntuuka eka e Masaka district wakudduka. Nalinamu ebitegetege. Buba baddusi. Naye wasoma omupiira. Naye wasoma awo ebitege. Sebo no wobanga okwata go. Sebo. Olowooza nti akuba eri soga akuba wano. Kale sebo nanyumirwa nnyo embiro era twadduka nadduka embiro nga tewali akwata. Nenziruka nenfunamu n'ebirabo bingi. Kyekimu ku byansanyusa ennyo. Ebintu byesaagalanga mu bulamu bwange mu ssomero nga nkyawa nnyo okubala era kwanfiiriza nnyo n'ali badde kita. Naye nga saagala nnyo okubala ali gye bulafu emirembe gyaffe gyali gye bula olwo atawaanya nnyo. Naye nga oluzungu lwagala nnyo n'emizannyo nayagalanga nnyo okudduka. Saanyumirwa nnyo bintu bya mikono ndoza ensonga ki kyankola binnyo obutabyagala nalibadde njigiriza kati abaana bange nisaabinyumirwa nnyo. Mpozi n'ekirala kisaayagalanga nga saagala nnyo ddiini nga ebintu by'okusaba. Taata waffe yali mukambwe. Naye ate wakola bulungi n'otoyagala mathematics. Ate senga bamwagala bino ebyotulambuza enkoko ente ezo zetulaba. Abasoma mathematics baba bayonjo nnyo olowooza babigenda bwe. Naye era wasomayo mathematics okubala okumanya nti ente zange zabadde 5 kakati waliwo 3 ebiri aneyazo ekyo nkimanyi nnyo. Ate ne mathematics asinga ali mu bayibuli wa tosobola kumanya bayibuli tumanya okubala. Ekyokubiri ekimanyisa okubala driving is mathematics. Tosobola kufuga motoka mukamba tolina mathematics mu bwongo. Tosobola kudduka tolina mathematics kubanga omanya wotandikira onoomalira. Nali saagala bwagazi naye nga nali mbikola era nafunangamu enkaamu kubanga ebintu byotulambuza nga bwe tubiraba tulaba amagezi n'aga mathematics. Kati bw'ogamba abantu abo nti tewayagala kubala bajjamu obattoma bajjiramu ddala obattoma ate nga noono kati amubuuza ebibuuzo ento mathematics n'abasomesa ne mbakyayiramu neyaleeta okubala ne mukyayiramu. Naye ate tukola bulungi. Genda maaso kati sebo nensoma emisomo gyange nagimala sagenda nnyo nnyo naye nasobola okumalako senior 6. Mukiseera ekyo yali amaanyi yakamalira. Taata wange nantwala okusoma obwamakanika engineer. Bishop wali ku bugubi obwamakanika mulimu ebintu bingi tubuulire genda awo maaso. Motoka n'ebirala omanye emotoka eringanga muntu oyinza okubeera makanika ng'oli wa mupiira ng'oli wa injini ng'oli wa bode injini era emotoka tekuleeta ku lugezi lwakuba mukama yange nkola galagi nga nagikolako singa nakola galagi nakisali asita ebyo bimu Katonda byeyankugira nagatogeza nomulagi. Ate ebyo byo biwanvu sijja biwanvu naye kati okudda mu kibuuzo ky'ombuuzizza namala senior 6 that was 1969. Yes. Kakati awo nenzija nembeerako ekyambugo manye nazo oyo nembeera ekyambugo omukoddono wange era bwensoma kati awo wenva nendokoka awo mu nsanvu mu Juni nenva ekyambugo mwanyinaze andi emabega wano olutalo ekino musumba kati najja nanzija vaamu netukkiriza Yesu n'abeera omulokozi waffe. Yesu tuba bitonde bijja ebyo byonna biweddewo olinakkiriza Yesu. Wano tulaba nti yona nteesiba ku yona Kagabo yamutuma n'agaana. Katonda yasamya ekyennyanja ogwo tegwali muzimu nti gwe gwamira yona nedda. Katonda yennyini ayasamya ebizibu ne bikulumba
naye bw'omukkiriza ebiziba bikugjako emitawaana gitwala ekyaleeta yesu ku musaalaba yesu Programu etwalaba wiiki ewedde Sunday ewedde. Okay. Yes. Kati yanzijaawo ekyambuko 97 June. Naye yakwogerako mu programu. Wanzija mu June nga ndi mulenzi ngulunkuze. Nanzijawo n'atwala ewaabwe gye yali aweerereza Mukama ekayanja kati kanisa eyo tekyaliwo. Eri ku lwekampala. Omusumba si yagirimu eyo ekayanja. Anti kaakati bantwala ekayanja. Naye nga tuyantutera kitutona kubanga salina mulogo. Nze yantwala lwakika. Bantwala eyo. Birimu ekika. Anti yali mwannyinazi. Ebikanisa birimu ekika. Teyantwala lwali akanisa. Yantwala nga mwannyinazi. Sokutwala butwazi naye oli mwannyinazi ddala. Mbeeko byenkola n'okusomesa. Luwummula nga holiday. Kaakati bwe ntuuka eka yange anyanjula ansangayo mukulu wange nga ye musumba olwo yali avudde mu Bible school naye 69 bamala ne Joseph Mote ne Ponsiano Lwakatale bwe basoma Bible school bamuleese eka yange mwabatandikira ntuuka nga naye yakatandika obusumba. Kaakati nga tukwataganira nga bazikatuzeno nga beegatta ne mwannyinazi nga bambuulira enju ono negiina. Yes. Negiina namusisina mukisa. Ow'ebiko otyo kati nga bambuulira enjiri nga banfumbagira bambuulira enjiri nesooka ne mbagamba mwe mwabula nabawabira newatate wange nabawabi ewamugwana mulimbalimba mwava mu ddiini yaffe ne basirika naye saba muwikiryokubiri nali maze okulokoka. Olwo okukulokosa kwakyo olwo omukyalo oyo lenkini abwe mwalaba omusumba kati awamu n'omwami we Pawulo baalina mu nnyumba yabwe akatabo kayitibwa omutima gw'omuntu nerabidde nalibadde nga abatakalabangako. Kaakati omwami mukoddomi wange ne mwannyinazi oyo ne banfumbagira ne baŋŋattula wano ne batandika okundaga ebifaananyi by'akatabo k'omutima bassebwe ne bannyabo ne bandaga ekifaananyi kisooka nga kyonna kyetooloddwako ensolo omusota era seba oba nnyabo atannaba kulokoka omutima gwo gwetooleddwa ebintu bino wammanga mu bumpi kuliko embwa embuzi ennume kuliko omusota kuliko ekikere kuliko engo kuliko embizi etegeeza omululu oba embizi etegeeza buluvu n'ebirala ebifaanana bwe bityo kuliko ne tortoise mu Luganda enfudu etegeeza abagayaavu obanga oliyo ng'oli mugayaavu toyagala kukola mirimu olimu omwoyo ogw'enfudu okugenda empola oli wamputu toyagala kukola. Kati ne bandaga ekifaananyi ekyo nekinkwatako nnyo naye ng'ate wakati wakyo gwekiti kirimu olujegero olunene. Omukyalo oyo naŋŋamba nti omulaba oyo omusajja musibe bamusibadde olujegere bwe nenefuulanga atabifuddeeko naye bassebwe ne bannyabo sebakatulo. Kati ne bandaga ekifaananyi ekirala ekyomuntu nga alinga yatula Yesu okuba omulokozi we ng'omwoyo omutukuvu ajja bw'ati ng'ebisolo biri bitandika okunoonya ekkubo nga bidduka. Ne bandaga ekifaananyi ekirala nga bimaze okudduka ng'aliko enseko oli yali mukaaba amazzi ge yasooka. Ne bandaga ono ng'ebisolo bidduse ng'aseka neŋŋamba nze Wagaba nina okubeera ng'ono aseka. Kati sooka emireka oli mu programu yobadde tomanyi mugugudde. Programu mwe tuleetera abantu abatali bangerizimu nga batubuulira gye bavudde mu bulamu obutaliiko Kristo nga tujja tubulaba obulala busanyusa obulala bukaabya obulala tibwegombesa. Katukomewo tulabe olunaku Bishop ISAAC Wagaba lwe yalokoka ssanyu ki lyafuna. Abalala balokoka ne bamala ennaku ntono ate ne badda mu nnaku naye twagala okuwulira ova eri Bishop Wagaba. Oli ku Shiloh Gugudde TV tuviira ddala Makerere for Gospel Church. Mwanjuzi Sunday Bishop Mukasa Lwama bwe eyakateegattako katukomewo okutondera.
drawn by their need for the miracle power of Christ, who is the same yesterday, today, and forever. Whether in Africa or India, whether Muslim, Buddhist, or Hindu, whether idol-worshipping heathen or Orthodox Christian, man's basic craving for God is the same. At last, the campaign was at hand. Mark chapter 2. Marcus, het tweede hoofdstuk. Verse 17. Aan het 17e vers. They that are whole have no need of the physician, but they that are sick. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Ik ben niet gekomen om te roepen. The evangelist began another of his faith-inspiring messages as he set forth the purpose of evangelism. He had come to minister in Holland exactly as he had ministered to the people of 29 other countries. Here was a man who believed that even the formal Dutchmen were no different than the Africans or the Japanese or the Indonesians or the Latin Americans. It was the sick who needed a physician. It was the sinner who needed to repent. And that was why he had chosen the public Malieveld for his meetings. He is an evangelist. He knows his calling. He did not come for the churchmen and their sanctuaries. He is dedicated to bring healing to the sick and to bring sinners to repentance. That's why we've come to your country. En daarom zijn we tot uw land. That's why we're here today. En daarom zijn we hier vandaag. To help you to repent. To help you who are sick to be healed. Om u te helpen dat degenen die ziek zijn, dat ze genezen to help worden. You who are not right with God to be saved. Om u te helpen als gij niet recht staat tegenover God, dat gij gered zult worden. God grant that this shall be the day of your deliverance. En dat God het ons zal schenken, dat dit de dag. Amen. Jesus Christ is a healer. Jezus Christus is een geneesmeester. He always heals the sick. Hij genaast altijd de zieken. And he's never changed. En hij is nimmer veranderd. The Bible says in Matthew 9. De Bijbel zegt in het 9e hoofdstuk van Jesus Mattheüs. went about all the cities. Jezus ging rondom al de steden. Teaching in their synagogues. Lerende in hun synagogen. Preaching the gospel of the kingdom. Predikende het evangelie van het koninkrijk. Healing every sickness. En genaast alle ziekten. And every disease among the people. En alle krankheden onder de mensen. Matthew chapter 8. En Matthäus het 8e hoofdstuk. When the even was come. Toen de avond gekomen was. They brought unto him many that were possessed with devils. Velen die met de duivel bezeten waren. He cast out the spirits with his word. En hij wierp de duivelen uit door zijn woord. Hallelujah. Halleluja. And he healed all that were sick. En hij genas alle Jezus een geneesmeester. Look at Matthew chapter 12. En ziet naar Matthäus het 12e hoofdstuk. Great multitudes followed him. Een grote menigte van mensen volgden. And he healed them all. En hij genas hen. Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Jezus Christus gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid dezelfde dag. And whithersoever he entered into villages. En waar hij ook in de plaatsjes kwam. Or cities. Of steden. Or the country. Of in het land. They laid the sick in the streets. Zij brachten de zieken in de straten. And they besought him that they might touch just the border of his garment. En zij zochten hem dat zij maar alleen de zomer zijn kleed mochten aanraken. And hear this. En luister naar dit. As many as touched him were made whole. En zoveel hem aanraakten, werden gezond. As many as touched him were made whole. Dear friend, you too can touch him this very moment if you'll only believe. Will you believe? Will you reach out now and touch Christ through his word? As many as touch him today. En zoveel hem aanraken vandaag. Will be made ever with whole, I believe. Zij zullen gezond gemaakt worden in hun geheel. Nooit veranderd. What he did then, he'll do now. Wat hij toen deed, hij doet het ook. What kind of an early church would you have without the miracles in the book of Acts? Wat voor eerste gemeente zouden wij gehad hebben als er niet de wonderen waren waarvan wij lezen in het boek? The book of Acts is
full of miracles. En het boek van Handelingen is, begrijp dat het boek van Handelen is onze hoogste voorbeeld. That's for me. Het is voor mij. I want to follow the book of Acts. En ik wil het boek van Handelingen navolgen. If they did it in the book of Acts, Als ze deden in het boek van I Handelingen, believe it should be done today. dan geloof ik dat het ook vandaag moet If geschieden. they cast out devils then, Als zij duivelen dan uitwierpen, we should cast them out today. dan moeten we het ook vandaag doen. If sinners were saved in the book of Acts, En als zondaren gered werden in het boek van they Handelingen, should be today. dan moeten ze ook vandaag. I believe there's many today who want to call on the name of the Lord. En ik geloof zoveel als vandaag de naam des Heeren zal aanroepen. You want to be saved. Hij zult gered worden. Velen op een dronkaard te slecht. Jesus said, Jezus him zei, that cometh to me, en ieder die tot mij zal I will komen, in no wise cast die out. zal ik geen zins The uitwerpen. Bible says, De Bijbel zegt, whosoever shall call on the name of the Lord en ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, shall be saved. zal gered worden. And you too, dear friend, can decide now. Christ stands now, waiting at your heart's door. Accept him now as your Savior. Join with the people of Holland and be saved right here and now. Als gij het wilt geloven, zeg dan amen. All right, repeat after me. En zeg het naar mij. Say, O Lord in heaven, Zeg, o Heeren in de hemel, I come to you now. ik kom tot u nu. I ask forgiveness for my sin. Ik vraag vergeving van mijn zonde. I open my heart now. Ik open mijn hart nu. Come into my heart. Kom in mijn hart nu. I receive thee, Lord. En ik ontvang u nu, Heere, In Jesus' name. in Jezus' naam. I believe now Ik geloof het nu, that you blotted out my sin. dat gij mijn zonde uitgedelgd hebt. Right now I believe I'm saved. Op dit moment, ik geloof dat ik gered ben. But David said, forget not all his benefits. Not only does he forgive all thine iniquities, he also healeth all thy diseases. And Jesus said, if thou canst only believe, all things are possible to him that believeth. And every one that asketh, receiveth. That, my friends, includes you now. As the people of Holland call on the Lord, you too can ask him for what you need. He will answer the prayers of your heart right now.
ekkanisa eri Makerere, erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mweno ekkanisa nja kuyingira, mulimu amawanga ga buli kika. Step into the water, wade out a little bit deeper, wet your feet in the water of His love.